Bebani abo. Actually ba meeting mu Serene badegenda maaso ku TVM gye bayita Prestige isanyu. Okay. Kati nyamane baawukana. Kasita basanyuse nga baawukana. Nalabaka bakola pate y'okwawukana. Kakati simanyi deri kyogera tukolera kakati. Kuba ensonga ya wali aboogera ku palaso naye ali nsikini ababadde otugenda bakola tutya. Tubaleke. Kale katulabe Musa kyatugamba. Hello Musa. All right, kubukedde TV1 kwetuli amachago olunaku olwaleero lunaku lwakubiri mukama atuwadde obulamu atuwadde embavu kati nno ffe obukeeredde atugambye nti twasalawo abantu tubayiize ebinyuma era olunaku olwaleero tulikireka Kampala yonna wano ngiraba era gwali saidize eyo gwe kyolina omumanya ebintu bya ddala ebintu bisoma okusinziira ku view nga bw'ozirabaawo naye ng'olunaku olwaleero tulina omwami gwe bayita Eddie Yawe. Eddie Yawe ono si musajja wa bulijjo kamuyite na musajja olw'ensonga ayina ebbango lya music industry eno alina ebbango ly'aba producers ba industry eno ery'abayimbi ba industry eno kwegamba Eddie Yawe tumuselebrating nga akyali mulamu kwa ebintu byakoze bingi nnyo eri endongo. Personally, he's a father, he's a businessman, he's an entrepreneur, he's a fashionista. By the abantu tebakimanyi nti oyaga nnyo okwambala Eddie Yawe. Tutandikiraawo. Abantu tebamanyi nti oyaga nnyo ebintu ebirungi. Nze akulabyeko ebbanga erisingira ddala kati esaati yino gyesaze akagatto okeesaze. Abantu tebamanyi side ye ya fashion. Ani akuinspiring mu bintu by'ekikumba? Tutandikiraawo. Kunganya naye njagala nnyo Abayitale. Yes. Kati engateno yani Balenciaga, Gucci. Ani ono gw'oyambadde sewo. Bikazibuzibu n'ebikali bitabike. Naye ng'onyumye. Alhamdulillah. Kale buuza kuba tulabaawo then tweyongereyo mpola mpola. Okay. Abatula abantu bayizolooza tuli mu Hollywood wano tulikireka. Mujje bayitawo Neverland. Okay. Kati omuntu ali atulaba agamba naye Ssemwanga bamuwaki Eddie Yawe. Wano wagulawo mwaka ki Eddie Yawe? Wanagulawo mpola naye natandika ndowooza emyaka nga 16 ago. 16 years back. Okay. Awe be yali nsamusamu oba ate yali yakaerege? Byaliira kati nga bw'omanyi nti awantu w'osanga nga tewafaanana we wati. Mutasobola kumanya na value yaawo. Nze wena gira wano abali babeerawo bwaliira bwe batyo. Ngate abalaba bawukaba banja abalonde ente kuliko abantu abalala kuliko party ndala nga yali alekebwawo nga basamize bajja balinga olwazaawo njatugiremu wali mpola nga wetunyumya njagala mbulire eno property ebalibwamu sente nga mmeka Mr. Eddie Yawe tomanyi sente ze waka spending wano because ngeri gyesikola nti nsuubula nteekemu najjamu mmeka kemba nfunyewo kenteekawo property eno nze ndaba ng'eweza biliyoni 2. Biliyoni 2 ziba ntono muganda ntono bwe bakuwa biliyoni 2 obeeko kyokola oyinza okwesanga nga tezimaze na kutandika. Ziba ntono biliyoni 2 bakuwa $1 million enamba okubanga oyinza okukwera obutasembula kinene $1 million biliyoni nga 3.7 oyinza okwesanga benerimu bizawa celebrities mubamu sawa ebyenjawulo era
Ayumba amalala bw'oba otudde mu ddiiro nti ddene kyawukana ekirala ku ekiyinza okwawukana nti ena dispensations nti ate bw'oba oyoza ate wooleza engoye ate tewali ddala mu nnyumba nti ate ekyuma kireekaana ate paati ndala era waliwo ne paati endala zijja okugaziwa nti nga olinamu obalabira firimu olinamu ebisenge by'abagenyi mulimu ebinabiro nga bimeka? Of course ebinabiro bisinga ku rooms obungi rooms ziba ziri 10 ebinabiro biri 13. Okay. Yes. Kale ate ndaba eri waliwo n'eno eno eringa ye yasookawo eri kati wano waliwo ki wano mwami yawe? Kati wano tewaliwo kiriwo nnyo otandika oba okyatandika kati nga ffe abali mu akalogojjo nolaba nga byokola wano ekivaako noga nti ate kindowooza kyentandisa dream tekwataganye nokkirira wansi wali notandika eri notandika wali wansi wansi we wali ki? naye yali nyumba naye genda kukola mbira eyinza okuba studio yonna eyina okuba entertainment house. Njagala n'ekirala nga otunyumyamu mpolampola mwami Eddie Yawe mwami Eddie Yawe mbadde nkugamba mbu musically speaking abasinga sente zino bazijje mu music goli abeerawo ne yeebuuza naye mwami Eddie Yawe akasente yakajjawa kano kwabira ebintu si bya bulijjo mwami Eddie Yawe? No, abantu bakola ate buli omu kisinziira nga mugenda mu kibiina omunaafuna 8 omunaafuna 2 nga musomesa y'omu kabe kaseme muli mu kisolo n'emmere muyaki emmere y'emu so owo kye bayita saving waliwo kye bayita focus awaka focus kino kati wowe n'okukola extra time n'ogamba nti n'ebidongo tubikuba ssaawa meeka rarely tosanga bidongo by'okuba ku ssaawa 4 za kumakya rarely tosanga na bintu bidongo bitandika ku ssaawa 8 bitandika kweyongera bwongina okwanjula ssaawa nga 9 n'okweyongerayo olina time ene ndaati gyosobola okukoleramu ebirala twawayo oluusi fe abamu obudde ne tugonda bazadde baffe ne tusoma kakati wowe time w'okolera mu bye wasoma wowe time w'okolera kuba twakulanga tulaba n'abantu balala nga basuubula weesobola okuba nga osuubula abalala busente bw'ofunye ate n'obwinvestinga mu kintu Katonda n'akuwa omukisa n'oba ng'okoleramu ebirala bino n'ebintu nno ku muntu senga embeera y'okuyimba ebadde nnungi bitono nnyo ebyaddala bya bulijjo omuyimbi ate kati ffe nga abatambulako mu nsi ezeeyo ate bw'onaasanga nga waliwo omuyimbi wonna Uganda ate alina facility wa theatre gy'aguze ng'e Vancouver kati ate kyandibadde tubikola nande sikyogera kuba black naye kidivertinga omwana atandika okuyimba nti it's not all about kusiba balance it's not all about balance it's not all about that it's all about kuyimba mala okuyimba kuno ebira byonna bigoberera byonna eswaga byonna bigoberera wasomerako ekibibi era head boy we yaliho head boy wamuyita Siraji Kizito yaŋŋambye nti omwami oyo mundabire nali head boy we kyali kitya mbadde nkusuubira nti engeri family yamwe muli ba staunch Catholics right? Yes. Ate nuko kibibi basiraamu kyajja kitekola nti Eddie Yawe muge ate muli eno kibibi ne basiraaje no kakati ebintu ate ffe twasomera ng'onoonya abayise bwe bali nga regardless of kyekibaawo oluusi ne proximity nti ndiwo gomba wali babamanyiza school fees waliwo kinetagisa muzeeyi nga kyanguwa ate amasomero gonna nagasomera mangi nasomera mu St. Henry's College ekitovu nasomerako lyabakatuliki nasomerako mu Light College ekatikamu lyaba Seventh Day ekibiri lyabasiraamu era nga bwowulidde n'amasomero amalala amadiini ag'enjawulo Siraje Kizito ndowooza omukulu akuzeemu era akutumiddeko awo wonna wooli mu mbeera yemu mwami Yawe wano wagenderako ebweru
bagamba waliwo wabulira awo oba woziyita after senior 6 n'obulamukawo bwe wagenda mu nsi after university wagenda mu nsi nagenda Netherlands nagenda nosagenda kuba kyeyo fortunately na era gwe mulungu wangu wagusooka ogendako ebweru kabe kasingi ne family yaffe ogendako ebweru nagenda nga nfunye scholarship okusoma broadcasting kabe kasingi nandibadde mabega wakazindalo nga ate nze nkusoya ebibuuzo naye kati ate gwankyaziza gwanjoze oli wano njoga ssebo mambye ssebo tukkiriza wali bonna bakkiriza kaya ali awo yeebuzaabuza naye agamba omusajja atubambye era siba kubanga nina ekyokulondako nti ku broadcasting ebibira byonna bye nasoma mass communication nandibadde singa talent magini ya talent yayisa ku kino nandibadde ate nange olusi nsomesa kuba nafuna chance nali njiye era bwe nali nkola nga maze ngakola postgraduate yange oche nyayiya ne professor Mulamita General so yafa say what you see kati mumujita commentating kati commentating kati to make it very simple ngosomesa omwana obubona mawulire mugamba no kakati olaba akapiira se watu isi kati Ronaldo obuya akasambye kyolaba kyokola ki kyoko excel area eyo so bwenamala okusomaawo broadcasting ne byonna ends in the studio bo wali mu studio kakati wali wakola voice over era manyi wo yukoze doboza ndo manyi bo recording no biteka mu plugins ne mfanako bwe bityo kali bwena engage na background yo kuyimba kyanyangu iro kubanga ate nkyukira ddala bwenafuna chance eyogenda mu America kwengera okusoma ngenda mu production nasobola kusoma voice overs mwenazivaamu ngama voice production n'ebirala okwambadde ngenda kwebuuza nti Eddie Yawe atandika atya studio ya Dream Studios Dream Studios yatandikira California nagitandikira California mu ggwanga erya America ekiroto kyayo tekyali kyakujja Uganda soonest maybe later nga maze okuzaala abaana ntandisa n'okukaddiwa ndyoke ate nzire Uganda naye wenatandikira ekirooto ekyo omuto wange era atandisa okuyimba wano ekiseera ebyo baali bamuyita Bobby Rob MC principal kale ekiseera kati ye Bobby Wine kati baali batandisa okukwata akati nga kambuyite bwali buvubuka buvaayo nga kuliko ka Bebe Cool nga kuliko ka Bobby Wine kate nga wabasingako ebiseera ebyo abatambuza tebatambula bamuyita Brown Head yaliwo Chameleon yali yayita Brown Head kati nga bo bamuyita Brown Head kati nga na getting a new brother ntandisa no studio mpereza ebifaananyi Big Brother ina studio mu America ate Chameleon bana abasajja abatuziza akazi biseere bye yali akuba kufa akuba kufa Bebe Cool ne Bobby Wine bali mu Firebase mwemu n'abalaba Master Parody Tulman Kibalama Black Boy n'abalala Bochaman joined much later nibajja ne bamteeka ku pressure sajja atutta musajja ayina abazungu ayina mukazi omuzungu ayina Dorothy ebiseere ayina omukazi amutwale amuogopa ne barecordinga kati nentandika okufuna entunuusi y'okudda eka naye nga nali si kiplaani nze era nga omuvubuka akulaakulana nali ngamba nti no kasamaze okufuna empapula za America kanjiye ngule nnyo omuntu gwe mpasa mu America mpasa mu mukazi mu tugenda komawo n'okuwasa kwataawo njagalawo nnyo Montemayini n'ali eyayagalawo nnyo ate weerabira Palasa ayina ekivvulu ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogujja erugogo tugende tumuwagire amukkirize kati tuwummulemu tugenda komawo ne mwami yawe ng'atubuulira ku family okuwasa Dream Studio yajja ddi wano abayimbi kyabasinga okukolanga ennyimba ez'obwerere nga tebamusasula byonna ku Bukedde TV1 tovaawo mugisha kiri kitya ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid.
waliwo abagamba nti okuyiiya emizannyo si muzannyo olina okwewaayo n'okukkiririza ennyo mu ky'oyiiya olina okubaayo n'omuntu akuyambako naye olowooza omuntu ng'ekyo kimuli mu musaayi ebyo bimulya anti aba yazaalibwa kukola ekyo tega Pearl Magic Prime ne Pearl Magic Loco sigala ng'oyungiddwako olabe engero zaffe ennyuvu nga bikoleddwa mu ngeri eyaffe ey'ekinnansi. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. B. Clara H. Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5. Jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okubanga owona obupangisa. Wamaliriza sini ey'okuna oba sini ey'omukaaga nga wandyagadde ofuna obukugu mu by'obujjanjabi weewandiisa olwaleero ku ttendekero lya St. Francis Schools of Healthy Sciences. Tusomesa ku mitendera gya diploma ne certificate era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Yanza toyanze ge Dennis kuchumao producer Jasi naye wali seguya wali ne nakyala go bayita Shadia fa ababalina mu kyenkya ky'olunaku olwaleero yakatwegattako oyinza okugamba Ssemwanga bali luddawa leero tukyaliddeko omwami gwe bayita Eddie Yawe tumukyaliddeko ku makaage wane ku lusozi waggulu ekireka y'omu ndowooza ku bayimbi abasinga ennyumba ez'ebbeeyi omanyi showbiz mubaamu amawulire bwe gatyo nti ojja sanga Spice Diana alina Bebe Cool alina Camille alina Shiba alina Helene Lukoma alina ani omulala gwendese yawo abatanyiigire bannange Bobby Wine alina Mickey Wine alina Banjomani nayo mugaseeko omanyi banyiiga ayinza ogasa onakula eno nga mpisaamu eggaali ne saha alina tuli eno kireka waggulu ku lusozi nga olabaawo ku bifaananyi Dennis wabitaddewo kati tubadde tukyanyumya ku Dream Studios wangambye wano olinawo facility wogenda oteeka studios zo ndowooza yeeno kati ekyeyeza Dream Studios ekamo kyegenda kuvaayo Dream Studios ekamo kya tukyalowooza kuba n'ekamo kya wange tukyalowooza tuyinza okulekayo abaana batandika naye nange ekintu kinalotanga nga kiri more international okubanga omuntu ava e Gaboni azze okula fiiru ng'avudde Hollywood oba avudde Italy n'abanga tumuwa naffe kye tu feel about music ejja kuba so much of Africa's music whatever conservatory tubenga tuyina kuba tuyina ffe ebituko bye batakuba kati tubenga tufusinga tubenga bikwatagana tubenga tujjamu ate ekintu ekisukka border za Uganda. Studio eyo yennyini gy'oyogerako ekoze abayimbi abawererako ddala ne ba producers sijja tteeka bigambo byange mu kamwako njagala ng'otunudde wali kuba mulimu be mmanyi ne be sitamanyi otuwulira ba producers bewumakinze bajja bakola mirimu ki ne bafuuka batya n'abayimbi abasinga actually mu Dream Studios ojjukira abakoleddeyo abasinga obungi idea yange teyali yakukansa bakozi nti bajje bakole no nali building a team ensonga lwaki nti bonna buli omujja na producing mu Dream Studio tayina studio mwe yava twatandika ne Dennis Katoke kati ali London eyo era ali mu kukola kusoma kongera kusoma mastering ne tuddako Tony Halls ate yali nnyo mu keyboard mu church then ne tudda ku Pademani ne tudda ku Washington ne tudda ku Dennis ne tudda ku JJ Brian ne tudda ku producer Croce ne tudda list is endless Dani Magic yavawa atabu batonyo bajja luvanyuma nnyo bajja luvanyuma nnyo ye twamujja bunyole eyo then najja naye n'atandika okukolaawo ate abayimbi wano ng'ogyeko Dream Girls ekyo kyo buli omu akimanyi Dream Girls ya Eddie Yawe mulimu bano b'okwatakwatako n'otavaayo kwerabisa bangamba Brian Ways omuyinamu omukono omuvubuka ali awo muto yaliko wa under events ani omulala awo bangi the list is endless Banna Rosie bonna the list is endless there is a home of music abantu ne bajja actually
oyogedde gambo kwerabisa intention yaffe sikwerabisa intention yaffe kubanga tukola fraternity oyinza okukwata ku mwana ali nafuuka wakabi kabe kasinge n'okusinga so tetutakola limiti ya muntu yenna bwajja ffe nga tukusindika wetuberedde waggulu eri twogedde ku famire Eddie Yawe muto Bobi Wine akuyita baba Yawe abeera n'omukyala eno neeno abaana babeera eno neeno kwegamba omutunuulira oti nanga inspiringa okufuna famire ng'eyo biki naye ate gwe baabawe nali mmanyi ebintu ebyo yabikoppa ku ggwe naye ate gwe oli laid back kwekyo omanyi bw'okoleza akataala kabaako engeri gye kaakamu ate okalimitinga nti kyova olaba nti yes nze okuba mukulu wa Bobby ayinza okuba nga alina bingi byankupa ku music naye ate kika kya music kyayimba si kyenkola si kyenyimba so tosobola kuziyiza muntu ye bw'alowooza ku perception kasita mulina okuyiga principles of that viki yali alina okukoppa nti tukoze twewa ekitiibwa tukuze tetuwemula waka naye bwakutnatawula bana bene batakola kine batawemula but as a matter of fact nze as far as I'm concerned nze mbelivinga nti stardom yange si baana bange oba mukyala no balina okukola amanyaki agaabwe this is Eddie Yawe and there will never be another Eddie Yawe kati oli bwajja nze kinina omukola nina omusomesa nina omutendeka n'aba muntu mulamu n'avaayo ye nga ye n'ataba mu shadow zange 100%. Kwawaddewo abampeereza message otubeeredde mu Bulango nti naye ennyumba eyo yonna nnene ne mu bulamu maama bulamu kyovula nkubuuzizza ekyo baagala maama bulamu nti baagala nga bameka omu babiri sabo oli waddemu okusajjalaata actually family ze twakuliramu ate si kyejjusa polygamous family kitange yazaala abaana 3 n'omusobyo nze maama wange yazaalako 10 ne bamama abalala bempa ekitiibwa kuba bakontributa kinene nnyo mu bulamu bwange ne bazaalako abaana abalala era okubanga nina maama 2 3 sikiinaako buzibu ekyeza naawe oli wiringi okudda mu bigere bya taata noba n'abakyala bo nga banaawo waggulu mu kisenge kya waggulu fuloyeeri oyagala hakki zibenga mmeka waliwo yajja naŋŋamba nti nze wembeera wano ono ntekawo hakki wali ntekawo hakki nawali ntekawo hakki wali ne baba wange nzeka mwami Eddie Yawe nga tumaliriza tusigaze obudakiika butono nnyo wano wanene eri wansi tubadde tunyumya n'ogamba ogenda teekayo swimming pool oteekeyo olio gardens shows bwe naaba Katonda nsaba mpa obulamu bwe naaba nkaddiye nga saala kwenjeera nnyo nga ntambuza ebigere nengenda nnyimba nentambuza ebigere nenzirewaka kati eno ogenda teekayo gardens performance bintu bingi nnyo wajja kuba kyebayita golden microphone ngaogiyimbirako olwokuba nga okakasizzawo ne bandi etandika soon bagita Frongoma so ojja kuba home of that place wabe nga outing places like wajja kubaako ebintu bingi nnyo esobola kubawo ngeri ya hotel nebifaanako bwe bityo okyaliyo mu Afrigo n'ekyo ekibuuzo bangambye nkikubuuze egenda weza emyaka 5 omwezi ogujja Afrigo band njagala nnyo bantu bange nnyo there are 2 entities waliwo gye bayita Eddie Yawe ne bayita Afrigo band wabaawo kagaapo konna mbaawo nenkikuba naye oba tekaliiwo ate oluusi ebya Eddie Yawe bigenda ne binsika nemba nga ate nembiwa omwaganya n'emisoka mbikola kale batusiibula era muganda wange ndowooza tufunyemu akaseera akanyuvu naawe ali ewaka eyo tuyinza oba tusobezzaamukko naye mutusonyiwemukko naffe tuli bantu naye mwebale twagala mwebale tubeererawo mwami Tero badde ogamba tujja gendako ku Dream Studio kale onotuwa olukusoba kale tweyanzege era mali mayimu genda kunsanga yeyo nene munkwata nga sinavaawo wano nsanyisa tugendeyo Friday ekisobokera ddala kwa waliwo Eddie Chicken waggulu ndowooza ebikoko bijja bbeera awo ebikokokoko tweyanze Eddie Yawe tweyanziza bannange Jona Mugisha ye tuli naye Asadu tuli naye n'abalala bangi nnyo muganda wange Seguyo ogamba otya Eddie Yawe nze amulina olunaku olwaleero
Mumanyi. Kati obuzisa amukulikeyo musa. Ogambye ki? Badde siwunze nga nzogamba muno Eddie Chicken yiye. Ya Eddie Yawe. Nema ne mujjukira omusajja oyo. Kati Eddie Chicken ya musajja wa mita Eddie. Ali awo musajja yateeka mu ssente mu bayimbi, musajja wa kisanya ali awo. Ntera nnyo musinkana mu comedy store. Kamwocha. Kaakati nno tusiibule. Nze nga mpulira sinayagala basiibula naye wayi kambeerekereza obudde bwebwo. Amanze mbasiibudde tunalabagana enkya. Essaawa ze zimu okuva 12:00 paka ssaawa 4. Kati tubalekere maswanku n'emboozi za boda. Yes, oli balayi mulungi wa program jote ekyencha mugana wange kunamisa ko nekobaze n'ojo tusaako engalo. Webaleka kabe gwa tusali ku TV ali mutulaba abasinze bweruwe gwanga bali ku program ekyencha muganda wange bekubanga mutulera muganda wange mama babite musima swanku mbanyingidewo nabe basebozi by'abana ba boda embozi abana ba boda bebakyasiza okusabaza abantu mu kibuga Kampala bawenziro n'osaka juwenjo n'osonga gitangaza n'agitengezo gwe wala okugula ku muganda wange kobekede TV mama abana boda bafata bayiya kajamu akayingira muna akola bwati baba n'emboozi ate abakutuza ku boda abakutuza ku boda nakukuba ekibozi kwekye kiriwo oli sitede olagawa ngenda mu town yema ngenda omukyala mulese wako toyina serina mukyala waki mwana nati abendaku zino nawe bimanyi bakola ki bayaye nnyo nga wekyo abakazi baendaku zino bayaye nnyo bakuyaya ati omukazi omuleeta ewaka n'omuleka so omulekayo bwoti ye abeera ya plan B kukola ki kwe kugamba nti nno kanonda ebbala mugenda TV kwali omusajja ngambye mbuye yava ku bakyala abakazi bayaye mbumuleko waka ababala kukola ki jajja waliwo n'abatukutuku gwe ogamba ki style ki omusajja ngambye mutemwagala kuwasa ano bagita tukutuku batemwagala kuwasa abakyala bo tuyina tuli salo olya ngambye mbuno nti bamubba abakyala babbi mwanange naba ogambye abaana bakula batya abakyala babbi abakyala shibabbi munange ebeera nkwata ya muntu gwe mukwata towo owange ndo mukwata mpola otya kyekiriwo oli otya mwetulisewo omusajja ngambye oli mwana wa boda oli musajja wa boda naye ndi musajja wa boda kiki ekiraga oli musajja wa boda kuba ndi musajja mukulu nga nebyenkola bya kikulu biki byokola naawe wesodeya biki envuga gyenvugamu ya buntu buvunanyi mbu temwagala kulekawo kameeza waka lwaki tumulekawo kameeza waka kameeza waka nze nkalekayo olekawo nga kameka kusinziira kuba ennina ndekayo mutwalo olina bameka nyina omu mbuno olekayo akameeza olekayo omutwalo oyagalako ne balance baguleko ennyama bakalirireko bafumbeko n'okufumbako bakalirire ago bwe ngumulekera oba afumbye ebijanjaalo Isagala kumanya. Bulwoguze engege wakamaama mbokera okuddayo. Asinza agula engege. Nze bwendeka akameeza. Sigenda ate nabyekwetika. Obuvunanyizibwa bwange kunoonya ssente ziteeka wali. Olowooza akameeza kali badde kasemeka nga olina abaana nga bano waka. Kandi singa yibo obusobozi bubaawo kasaana nga kebiri. Birungi byofunye mulimu guno gwa boda birungi. Kati baga atulaye koyinza ofunyemu abakazi mulimu guno bana birungi byofunye. Ebirungi ekisooka obulamu mbuyina n'abantu bange obulamu babuyina ekirala bali abanywa n'enju nsobola ogipangisa akasente kajja mulimu guno era nkajja mu globo kibyo ofuna nga semeka lobo kikubye nnyo lema nkikubye mukama asiina sente zenvudde eri z'abantegekedde olwo enfuna y'ebiri efeesatu n'ensevinga kwezo no sevinga ekakodi ekikokozesa ofuna bakasoma wano akakodi ki kuteeka mu mafuta nemba byanza kuba baagala etambula kasoma nzo banga kaze kamanyi luzungu kaze kamanyi luzungu otetenkanya otya wo kasita kambulira ekitundu gye kalaga ekyo mba nkimanyi nti nti didizi how much 3000 you see it nga tweyongerayo kagame nyongera ku ssente wala kazungu kagame kakongere ku ssente mu luzungu ani njogerera ddala ziri zennyini ze neetaaga kagame kakongereko ku ssente wala ku ssente lukagamba nti oba mugambe ngenda kuvuga bulungi sigenda kukuba mbinya mugambe mu luzungu I'm going to ride Kiria. Sigenda mukusera kukuba mbinya no sirumanyi oluzungu wanji sirumanyi wanji sirumanyi
tetekanya naawe sente zera kulema ate zinnema zityanze kasitambulira jadda ng'akkiriza amatidde nti nja mmutuusa ebisigadde saagala kumanya mutemukwanye bakazi baamwereka mutyo ogenda omugamba ebigambo omusaba ennamba y'essimu ate nga musaba yaki ng'ate nnyina okubbalekera akameeza jjukira babaawo n'obuyaayo obutubojjabojjaawo olina okutegekawo ze bunaatwa ziwali ku bbali obukyala wabaawo obuyaayo obuzibojja oteekawo nga mekeza obuyaayo kisinziira yinza omugamba naye ndeese omusaabaze wa 3 kankuweeko 2 nange nsigazeemu 10 tova ku bukedde tv y'omuntu ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine.